Kale taata wasibyo kya mwana kadima. Nasibyo bulungi sibyo tanno nnyabo. Bulungi. Njogera kuna mukyala anyo ono oba. Manya gange bantu ka Rose mama Ime. Rose mama Ime. Musinzidde waawo. Nzidde Kanyanya. Kanyanya wane waffe. Kiki esimu ng'okubya akaleekereeke buzibu ki? Munnange sirina namba ya studio nyina iyo ya mu ngalo. Wagijja wani yagikuwayo? Maze nayo n'emyaka giweze n'ebiri kitundu. Ng'omanye ebizibu saa yonna bijja kujja. Kadima nyina omwami taata w'omwana wange. Taata Ime? Olina omwana omu yekka? Nino. Taata Ime yakoze eki? Ayagala kumpa fiizi wa mwana omwana myaka 9 kati mulabiridde kuva mu buto. Bangena ne mubuuza abeewo tebasoma ngowooza nja kusindika fiizi nja kusindika omwana lwe yatandika okusoma eyampa ssente yampaayo butono ayine ewuwe abeera na mugongo ekyalo wajja leero gw'oli mukyala muto sibeera naye nze mbeera wasenga wange yakuzaala mu buzaazi mwana omwana kati myaka 9 yakuzaalyamu wasengaawo edda nali nkyakola nali nkyabeera eyo ekireka eyo naye mbeera wasenga wange ate kati sikyakola mbeera waka naye buli lwe musaba obuyambi omwana ne mumuwa kumawoza kimugenda kuteekako omugambo omwana bamugoba sinja oza ngenda kusindikira kati neŋŋamba oba ngenda ekireka ku poliisi y'ekireka musibe ng'osiba wa kyakola mulimu ky'omwami alina omugagga gwavuga avuga mugagga oba akasente tekajjanga embeera si nnungi ate nga n'abeewo basoma mu bisulo wabalaba otya nti basoma mu bisulo omukyala gw'alina eka mumanyi yakumanyi eka mumanyi naye nze omumanyi kuba weeri ewaffe wulira obulabe weewammuwa Mutoro oli omutoro ye musoga nze kyenjagala kimu njagala fiizi wa mwana naye kati omusajja namuwaabira ku poliisi wakiri muteekemu emitwalo 5 wakiri bamusibe ye etaano lwaki olikozesa mu school fees w'omwana lwaki olikozesa mu school fees w'omwana abasirikale mikwano gyange basobola n'omukwata nga tebansabye wadde 10 kakati naye kati tusongusooka obukakkanyi kakati bwona amusiba ogenda kyenjagala kimu ampe fiizi kati bwona amusiba ogenda kufuna ki ate gwe sibeera naye mukazi we yajja olaba wangi bw'otabeera naye gwe sibeera naye mukazi we yajja olaba ennaku mukazi we olabika omuyinako obusungu simuyinaako obusungu kuba simusinkanangako oba wadde okwogera naye kati omwana naye bamanyi bannange kakati tukole bwe tuti amumanyi buli bamugamba kankuwa omwana we obeere naye takkiriza nti fiizi aganye nono omwana we mukulu yalema oyagala omuwa omwana we kati osigalalirawo nga tolina mwana ngazaala omulala ekitegeeza olina owedde omusajja omulala olefuna omusajja n'enzaala omulala emyaka gyennyina gimu omusajja okyamwagala kadima kati mba nkyamwagazaako emyaka giri 9 kati temwamala kizadde saagala bbimanyi mbuulira amazima nti njagala kutegera ebintu gye biva gwe twakimala ne biggwa omwana era kati akuze mukazi mukulu kakati mumaze emyaka emeka nga omusajja oyo temweraba mu nsonga za mukwano mwaka guweze mwaka omusajja oyo kimanyi nti omwagala Nje sina kyemwangaza mwagalako kimu fiizi wa mwana we yekka kakati buli saamu ansipe emitwalo gy'omwana 28 saagala mpeza mmeyo oba kimu kyemwagalako fiizi yekka yani omwami ye Henry ate eri ekika bamumanyi buli wamu eri ekika lireke toliŋŋamba olime kuba serebu ate namba gyenyina wano mu musa ya MTN ginsomere 078 ozimaliriza 8 32 kusengera 18 nga tewera 078 8 32 kusengera 18 teziwera oba noonye ya Airtel kuba yeri muno musimu kuba teziwera zino ennamba zompadde eri 078 078 mmeka 078 kati kankube tovaako ye Henry gwamanyiri ani eriryo The number you dialed is incorrect. Aboli? Please check the number and... Amanyiri ani? Wezi
Henry jebaleko. Ale nyabo. Ndi sebo. Kale sebo nawe jebaleko. Obulamu bugamba ki? Obulamu badde bulungi. Nze bampita afande afande Robert. Waawo wa. Kireka. Obulamu bugamba ki bulungi? Badde bulungi. Kakati ensonga ezinkubisiza essimu za Rozi. Rozi lwaki tuwa omwana buyambi? Omwana ye tasiima busiimi. Tasiima atya kuba kakati bagenda akusiba. Yakuddira akamalirize. Lindako zino ensonga asaagala ozisaagiremu bagenda akusiba. Eyinza okuba yessimu gy'osembeyo okulaba nga njagala tumalirize ensonga eno. Anti kati lwaki tomuwa ssente? Njamuwa enja leero lisifunye ssente naye njamuwa. Emitwalo 25 buli mwezi nga tetunaakwata ze school fees zasaba zokka lwaki tozimuwa? Enja nja kwogera naye. Bwakubira amasimu togakwata? Nakwogera naye njafande. Nyamba omwogere naye. Ale. Oya ayinza okuba ali mu kuvuga bambi saagadde mulemerako nnyo. Nange buwulidde. Olaba mwami Kabiri. Akulimba talina sente zampa. Ayinza okuba. Natuuka n'eŋŋamba bansitule omwana mutwale ku geeti. Naate saagala kutwaza mukyala we. Ozungira wa musajja kutwala mwana ku geeti guma tujja kukwata. Omukyala tabimanyi nti nesibabbira ate nze ndi muto mwereera nange sirinzekka. Nawe nakyo koyina bakuwaga. Kati omwana awezezza emyaka 9 tampa fiizi ayagala nkole. Naye kaakati nsaba tukole bwe tuti. Wuliriza. Enkya bwakubira. Yogera naye. Omwambe ekivuddeyo. Mukyala we yabadde akimanyi nti olina omwana ebbali. Omukyala bamuzaala waffe ku kyalo. Tamanyi naye nze mumanyi ate nange omukyala namulaba twali tugenze awutu. Nangamba sigala mu mmotoka ngende ewaka sente ziweddewo ndeete endala. Nensigala mu mmotoka ngende okulaba omuntu agula geeti nga ye mwennyini. Nga ye mukyalo oyo. N'emubuuza oyo omuyitooke n'angamba ye maama w'abaana kunze nambuuza kunze mumanyi muwala wa gundi ewaffe ku kyalo. Kati ekitegeeza omukyala tamanyi nti alina omusajja alina omwana ebbali. Ndowooza amanyi kuba alinayo waliwo omwana gwe yali yazaala eyo entebe ng'abeera wa sisita we ndowooza oyo oba gw'amanyi ono wange tamanyi. Alinayo n'abalala. Waliwo omwana gwe yazaala. Tugenda kukola bwe tuti mukwano. Njagala okakkane. Mwami tomusiba. Twogere empola naye abeere nga tuwasa eno. Wetaba amazina g'enkimu oba olina okugumira emikiro kukoonako. Kati wageeta bamutukwata embwa tukwata mwana mutwala ku geeti kutabangula maka ga musajja. Bw'onaayogera naye enkya omugambe okitegedde bafande bakubidde twagala tufune ssente kyekikulu kati kufuna ssente za mwana sizo oyagala mpozi ngamba nti okyamwagala. Sente zokka ze njagala fiizi yeka saagala ngulira emmere oba kinjagala fiizi. Katufune ku magezi g'abawuliriza. Kale sebo neyanziza nnyo sebo.